ebintu biri bulungi naye nti wetukula omulimu gwaffe gw'abapromota gubeerawo tubeera n'ebirala ate bye twegomba oba bye tulabirako ne tulagayo. So olaba nti abasinga abapromota bali kwesimbawo kwe kwagala kwabwe ate balina ebisaanyizo ebyesimbibwawo. So nzikiriza nti engeri gye bayiribamu n'endongo eno oba ne bayiribamu ne music ono industry we bajja okuyiriba namwe babaweereze. So webeerayo promota yonna azze gye muli mubulabire nga ddala nnyo. Gye muvuddeko Baramba mu wa minisita ate nga ye yali pulezidenti wammwe kati kiri kitya ani kukulembeze? Era nze voice kati nze pulezidenti waabwe naye mu federation wetwegatta twakolawo apex body etugatta ffenna etulonda mwami Kavuma naye nga federation zaffe eri nze pulezidenti ku apex body netulonda akakiiko k'abantu 9 kyobola nti mwami Keti ye chairman, Mutima naddako, mwami Abitex ye treasurer, nze assistant treasurer, tuli awo tukwasaganya emirimu mpolampola. Gwe mukwano gwa Juma wavuddeyo poste yafulumye kichupuli kiwani oba bya ddala? Si kichupuli kubanga posta yansanze siri mu ggwanga naye nenjiraba sinamulabako baba wange naye bannange nalabye posta yange evuddeyo. Ninda gikonfaminga mulabeko mubuuza bano tuli mu Katemba tuli ku Sikeriyosho gy'olina oba tuli ku Walaali awo nzire ku mpomba bulire nti bannange ayi yatusimba kikayinza okuba akabadi.